Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tugenda maaso n'ensobi ezikolebwa mu Ramadan nezigolola. Ensobi esooka leero okumala ebiseera emisana mu Ramadan ng'olaba TV, ng'olaba mizannyo. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yakigamba nti nno mu suratu mu'minuna wa 'anil lagwi mu'ridun. Abakkiriza bwe balaba ebyemizannyo babyesamba, balaba birabe, naye oli alowooza nti nno okulaba TV n'okukola ki ne beesamba Qur'ani n'okutendereza Allah, okumusaba wal qiraati al kitab an nafi'a, n'okusoma ebitabo ebyomugaso, wal muwaqafa fil masjid, okubeera mu masjidi, wa hadhuru majalis dhikri, n'okwewala okubeera nga batuula mu bifo ebijjukizibwamu Allah. Eyo nsobi inshallah tabaraka wa ta'ala tusaba Allah tuwa okugigolola, ebitibwa tugitereeza. Ensobi ey'okubiri okusoma Qur'ani ng'oyanguyiriza, eyo nsobi nnene nnyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nsobi nnene eyo erimu basaaza taraweehe, eri mu bantu abaagala oba okumalako Qur'ani emirundi emingi. Ekikulu si kyakumalako Qur'ani emirundi mingi, ekikulu kyakubanga byosoma bituufu, ekyo kyekisinga okuba ekikulu. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu kullal khairi. Era nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam عظيم لقراءة نزل في هذه الشهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Twani jiterezeza nnyo kubanga guno omwezi gwennyini gweyakkamu, ate nga ni Allah subhanahu wa ta'ala atugamba walattiri alqur'ana taltila. Mu suratu Muzammil musome Qur'ani olusoma, mugisome mpola mpola, mugisome nga mwegendereza, tadabbaruha nga mugyetegereza, mugyekenneenya, mugyamu amakulu gaayo. Naye abantu badduka Qur'ani bamala gimalako, amateeka ga Qur'ani ne gafa. Ebyo byonna tubyewale biidhnillah. Ekyo nakyo tukirongoose. Qur'ani niwosoma ekiti naye ekyo kyosomye okitegedde, era empeero gyafuna nnene. Omuntu okusoma ejjuzu nga osa amateeka gayo, n'omuntu asoma ekitundu ky'ejjuzu n'akifumintirizaako, oli aba akusingira wala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Ensobi tusaba Allah naye atuwagitereeza. Ekirala obutatuula itikaafu nga osobola, eyo nayo nsobi nnene biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Obutatuula itikaafu nga osobola, kwati nga nnaku 10 zino we zayingiddewo, tutuule itikaafu ababa basobodde. Wa barakallahu fiikum. Eyo ensobi kwe kulagirira enkola, kwe kulagajjagalira enkola ya itikaafu nga ogirinako obusobozi, ate nga bangi mu basiibi mu kiseera ekyo baba beewaliddwa olukusa olw'obutakola mu kiseera ekyo. Ewamu n'ekyo ne bataasa mu nkola sunna ey'okukola itikaafu mu mizikiti. Kale wakuba ekyo kisinga kubeera mu nsi z'Abawarabu biidhnillah, nti baweebwa liivu biidhnillah. Naye neeno insha Allah gwe baba bawadde liivu osobola okukola itikaafu, kola itikaafu. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Ensobi leero gye tugenda osembyayo nayo okulowooza nti okusaala enviiri kisiibulula. Abamu bayinza okulowooza, bingi nnyo abantu beeteekako ne beekaluubiriza. Emu ku nsobi be basiibye abamu okubanga n'enkenyera mu kusalako enviiri nga baasiibye, oba okusala enjala, oba okumwa ebyenkwawa, amakulu okwerongoosa, oba okumwa enviiri mu bifo ebyekyama nga beekwasa nti ekyo kyonoona okusiiba. Ekituufu kiri nti ebyo byonna temuli kisiibulula musiibi, era temuli kyonoona, so nga n'okuba ebintu ebyo bikubirizibwa ne sekubirizibwa yenna okubikola mu kisiibo biidhnillah. Obeere ng'oli muyonjo, ng'oli mulungi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ekyo nakyo abantu balowooza ne beekaluubiriza mu kisiibo naye nga si kituufu. Inshallah ezo ensobi leero ze tulabye, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwozirongoosa. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum.